awo olwatuuka abooluganda ng'otulabira waaliwo omusajja mukulu yali atambulatambula ku TikTok ng'agwa ku puroguraamu ya Tuula Tusome ekulembeddwamu munnakyalo wa ssente empya n'enkadde. Omwezi ogw'omuzigo omwaka ogwo oguwedde baamwaniriza n'essanyu, baamulaga omukwano. Kwaliko katabo ka Kikonyogo, bingi nnyo ebyasomebwa mu olwo olunaku oba ku olwo olunaku, era yajjamu ebyokuyiga bingi. Kyamusikiriza okukomawo ennaku endala okuva ku olwo nga tayagala asubwe katabo. Siikulimbe nti nno omusajja mukulu oyo mulala, wabula era yenze Kenene Kamwakoogera Kayongo Disani, omwana ow'ekkobe akabbiro kaama, era nga nsinziira Ssaabasajja Kabaka ery'essingo. Tuvudde wala nga Tuula Tusome, twatandika mpolampola ku TikTok, tuto ne tujja ku WhatsApp wamu ne YouTube. Wabula sisobola kukolojjera byonna, naye moments nnyingi mwenna abali eyo musulwa mwandibadde mujja ne mujoyininga kubanga tetuzikiza tuli balala. Kumanya tetuzikiza n'amasannyalaze bwe gaba gagenze waakiri akatabo tukusomera ku ttooki, anti olw'obuwoomu bwako tuba tetwagala keerekereza. Wangaala Tuula Tusome, wangaala Ssaabasajja Kabaka.